Mwasize mutya abaami n'abakyala abawuliriza NCK TV. Mwebale kutuninga in era ng'olunaku olwaleero mbaleetedde amawulire agakwatagana ku kibiina kya NUP. Okusookera ddala President Kyagulanyi Ssentamu, President wa NUP ne mukyala we Bobi Kyagulanyi. Documentary yaabwe gye bayita The People's President yagetinga nominated mu Oscar Awards mu America. Era ng'olunaku olw'ejjo baba hostinze ku programu emu gye bayita Good Morning America. Kweno program bayogedde ku documentary yaabwe. Eno documentary yali recorded mu bululu bwe twasembayo okuba nabo mu Uganda. Mujjukira bulungi obwo obululu abavubuka abasinga baafa, abantu bayita mu mbeera etategeerekeka, embeera eri unfair era ng'abangi baasibwa, abamu ne bafa. Era eno documentary bagikwatanga live, buli kimu ekirimu kiri live. Tiyagasi yakubwanga, abantu abakubwanga emiggo, abakubwa amasasi, be baatomera n'amamotoka ga poliisi, byonna mu eno documentary mwebiri. Era nga kweno program Good Morning America, Mwami Ssentamu era ye akyayogera nti ye President omulonde, era mu eno program yakyogeddeko. So eno documentary yaabwe nga bwe nabagambye eri nominated mu Oscars era ng'abantu bakyavootinga. N'omwogezi wa NUP Mwami Jose Nnyonyi, ono nga ye Member of Parliament Nakawa West constituency era nga ye the leader of opposition, ono nga yakalondebwa era nga yadda mu bigere bya Mathias Mpunga Nsamba. Yakyalirakoko ba political prisoners oba bayite abasibe bano be baasibanga balwanirira eddembe ly'abantu. Bano abasibe abamu bali Luzira, abalala bali Kitalya. Bano babadde mu busibwe okumala emyaka 3 ku myaka 4 era nga bambi bo baagaanibwa okuweebwa bail. Abasibe bano tebali mu mbeera nnungi n'akamu. Mulimu abakyala abamu baazaala abali e Luzira, ate nga bambi ng'oggyeko n'abo abaasibwa ku lwa politics, mulimu n'abakalamojja bano abaasibwa nga baabajjanga ku street era nga nabo bambi bali eyo, teri abayamba nga bali mu mbeera mbi. So Jose Nnyonyi yagenda n'abakyalirako era bambi n'abawa essuubi n'abagamba nti essaawa yonna bajja kubabeera bayimbulwa. NUP olunaku lw'ejjo era yafulumizza ekiwandiiko nga banoonya ba party members abandyagadde okubeera ba flag bearers ku kifo kya Woman MP Dokolo District. Emabegako awo Woman MP Cecilia Agwal bambi yatufaako, yali mulwadde wa Kkookolo era yafiirwa India. So NUP n'ebibiina ebirala binoonya ba party members abanaasobola okudda mu bigere bya mukyala omugenzi Cecilia Agwal. Era nga omugenzi Cecilia Agwal yaliko Miss Uganda mu 1969 nga bw'oba Miss Uganda then kubanga era myaka mingi emabega babutegekerangako Apollo Milton Hotel nga eno Sheraton. Era bambi yali mukyala mulungi naye yatufaako omwoyo gwe gw'omule emirembe. Amawulire amalala ku NUP era naye yafulumizza ekiwandiiko nga ayagala kukola okunoonyerezebwa. Kigambibwa nti waliwo bakansillers aba NUP abeekobaanye n'ekibiina kya NRM ng'era bano bali mu training sessions e Garuga Wakiso. Naye ng'eno training session aba NRM be bagiorganizinga. So bakyanoonyerezebwa kubanga waliwo abagamba nti waliwo abalidde mu NUP olukwe bakwatagana ne NRM bakansillers mostly era nga kati bali mu training session ya NUP. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala kumpuliriza era nga ge amawulire
gembadde mbayinirawo ku lunaku olwaleero.